olw'omulimu gw'okuzimba flyover okugenda maaso mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo ssaako n'okuzimba enguudo okulira Lumunno lwa Namirembe Road, ebitongole okuli KCCA ne UNRA byawansalisala abagoba ba Takisi naddala abasimba ku mabbali g'enguudo zino okuzaamuka kisobozese omulimu okugenda maaso. Wabula bwetutuuse ku bifo bino ebyayogerwako, embeera abagoba ba Takisi abawansalisale kyeraze lwatu nti tebanasenguka nga namu beweera okusimbira ekiragiro kino kuuli. Kakati ffe tebalina kye bajja kutulimba era KCCA tubategeeza nti muleke kuleeta insecurity mu ggwanga oba mu Kampala. Ffe titugenda kuva ku siteegi eno okujjako nga banayoolawo mirambo okugitwala mu USAFI nga gye ginaakolerayo. Abagoba ba Takisi ku siteegi y'Entebbe mu nteekateeka eno be basinze okukosebwa ng'okusinziira ku KCCA bano balina okusengukira mu paaka ya USAFI. Bagamba bagenda kujjawo Ntebe bagitwale mu USAFI mu kansanga siteegi eyingire mu paaka. Ekyo sikikkiriza okujjako nze okukkiriza kwange nga tumaze kuyingira. Ndowooza nti omulimu gw'aba driver kutambuza abantu ate n'omulimu gwaffe kubateekerateekera oba be balina okukolera. Naye ate bwe banaba nti be bagenda okuteekateeka ekyo si kituufu. Ensonga eno erabika ng'etemyemu abatakisi. Ffe abaggaba roodi abakwata ku Ggaba roodi tuli basanyufu ku ekyo era tukikkiririzaamu tujja kugondera kyonna ekinaaba kigenze mu maaso. Enkulaakulana bw'ejja esobola okunyiga ebanyiga naye ate esobola okuyamba ensi. Enkulaakulana bw'ejja empaka ne bagikolera n'enyirira tukolina ebitoomi bino. Oluvannyuma tukitegedde okuva ku Amyuka akulira ekitongole kya KCCA Samusero Nkuuma nti enteekateeka ez'okubasengula okudda mu USAFI eyongezeddwayo okutuusa Mande ejja. Twakyongezaayo okusobola okuba nga twegeyamu nabo bekikwatako kibe nga kiggumira tuleme kusika miguwa so kigagenda kubeerayo ku Mande. Era n'abawadde amagezi okwaniriza enteekateeka eno. So tusuubira nti we tunaba tukoze oluguudo ne luggwa bizinesi zigenda kuba nga zitambula bulungi. Bagoba abamu bagamba nti okusalawo kuno kwolekedde okusobola mu bw'abasaabaze abamu mu matigga ekintu badriva mu paaka ya USAFI kibawakanyizza. Abantu bakubwa n'abamu nga bayingira mu paaka wano. Kati ku ssaawa zino ate tugamba nti tujjewo siteegi ya Ntebe siteegi tugitwale mu USAFI. Bano be tutikka bibookisi si basaabaze tosanze ng'emmotoka zijjula nabo bayita mu kakubo kali ne bajja naffe tukola ekiro ne bajja gwe bokiwakana jangu wano ekiro olaba tebatambule. Twogeddeko n'abasaabaze ku nsonga eno era ne batuwa endowooza zaabwe. Wabula baba teri ajja kuzirinya ku USAFI kubanga ababbi bali awo olaba kujja kujoda. Abantu bagenda kaluubirizibwa nnyo okutuuka eno. Oba amataala bagajjako ku ssaawa 2 oyita wano ng'oli mu bwerinde obuyitirivu. Kati ekirindiriddwa kyekyokulaba oba abagoba ba Takisi bano banaagondera enteekateeka zino ezigendereddwamu okulongoosa ekibuga. Ivan Kimukigozi, NTV ku ssaawa emu.